Hello everyone. Nze Nnabantu Nalubale nga nsinzidde wano ekiwa Mirembe mu bizinga by'Essese. Atenderezebwenga, agulumizibwenga, aweebwenga ekitiibwa, amawanga gonna gamusinze. Kubanga yetonda kyetondeka nannyini nsi eno, yatonda ensi n'eggulu na buli ekirimu kyonna, era naffe gwe tusinza. Mawanga mangi gamuyita amannya ag'enjawulo. Naye ffe tumusinziza mu buwangiro bwe bwe yatuwangiramu nti tuli Baganda, era na buli ggwanga liteekeddwa okumusinza nga bwe yaliwanga. Kale bweza nnyo. Nkwebaza Katonda wange olw'olunaku luno olulungi lw'ompadde, ewamu n'abo bonna bannange be tutambula nabo, abasisinkanye obuzibu tubasaasira. Ekyo kitundutundu ku bulamu. Obuzibu kitundutundu ku bulamu. Tulina bannaffe abalowooza nti Katonda aleeta birungi, nti ate waliwo amaanyi agaleeta ebibi. Ekyo si kituufu. Ekituufu kiri nti Katonda ye yatonda byonna. Ekitangaala n'ekizikiza byonna Katonda ye yabitonda. Era ffe tulina kuyiga buyizi bwe tutambula nabyo, kubanga ye bwe yabitonda ate yabiraba nga birungi. Era ayogera mu Bayibuli n'agamba nti bwe yamala obbitonda n'abiraba nga birungi. Kaakati gw'osinziira ku ky'okugamba nti ate bibi munnange, nga ye yalaba nga biki? Nga birungi. Singa ddala byonna byali bibi, singa tuliko ekisiikirize, olaba n'omuntu abaako ekisiikirize. Bagamba mbu omufu tabaako kisiikirize. Era n'osigala nga weebuuza kati omuntu eyeebase wansi ddala kyalibadde kitya? Ekisiikirize ekyo twali kirabye tutya ffe abatali basezi? Anyway, olwaleero tugenda kwogera ku challenges z'obulamu. Era nga mu session eno gye tugenda okutuuma ebituukawo mu bulamu, tugenda kuba tutunuulira obuzibu obw'enjawulo obutuukawo mu bulamu bw'abantu n'engeri y'okubuvvuunukamu. Ebizibu byonna bitujjira mu ngeri ya bigezo, kubanga bw'omala okwezuula n'omanya ky'oli, n'otandika okukulaakulana mu bulamu buno obw'omwoyo, n'onyweza okukkiriza kwo mu nzikiriza yonna gy'okkiririzaamu, oba oli munnaddiini, oba oli mu Katuliki oba Musiraamu, gwe kasita ogamba nti nze nywezezza okukkiriza kwange, okugezesa kutandika okujja gy'oli, k'obeere ffe abali mu buwangwa. Kye njagala mumanye nti Katonda bw'atonda ensi eno n'amala ogiwa obuwangiro, ensi eno erimu amaanyi agagifuga, era geego ge nzize mbasomesaako. K'obe ng'oli munnaddiini, k'obe nga toli munnaddiini, ago amaanyi go gasigala gakutunuulidde gwe ng'omuntu, kubanga tetugenda kugamba nti abatuukirivu beebo bokka abalina eddiini. Nedda, tulabye bangi bannaddiini abasangiddwa mu bikolobero, gwe by'obeeraawo n'ogamba nti nze yadde sirina ddiini naye ate kyo sisobola kukikola. Kale eddiini si kye kitegeeza obutuukirivu bw'omuntu, era nabannyonnyola ne mbagamba nti enkolagana y'omuntu ne Katonda we eri private, tosobola kumanya, kubanga gy'ayitira tosobola kumanya nti ebiyita ekiro ne Kabaka yeetikka. Kati mu ngeri eyo gw'omanya bibyo ggwe ng'omuntu, era n'ofuba okulaba ng'otereeza enkolagana yo ne Katonda. Bw'otyo bw'ogenda weezuula ne weenenya ebyo byonna bye twagamba okwogerako, n'oba nga otuuka mu ssa erigezesebwa. Bangi muloota, n'oloota ng'oli mu kibiina osoma, n'oloota ng'okola ebigezo. Bankubira essimu, maama naloose nga ndi mu kigezo, naloose nga ndi ku ssomero, nyambadde yunifoomu. Eno ensi tusomera nno ddala, kubanga bye tujja tumanyi tebiba bingi nnyo.
kati jjukira kati wajja omanye okuyonka kiseera kyatuuka nga tokyayonka olya buli okiraba kati ekyo bwe baati bakikusomesezza oba onookimanya tugane Katonda yamanya nti waliwo advanced program ate erina okutendekebwa obuki obutendekebwa kyova olaba okuyiga tekukola ki tekuggwaayo olw'ensonga bingi ebyokuyiga essomero lyokka terigenda kutuyigiriza buli kye twagala kumanya mu bulamu buno kale ebigezo bitambulira mu bulamu bw'ensi eno era tugenda kuba tutunuulira ebigezo eby'enjawulo ebijja mu bulamu bwaffe lwaki twaligezeseddwa mu bulamu buno bw'omala okugamba nti nze nzikiririza mu Katonda wange era Katonda wange oyo mukkiririzaamu nga mpita mu mwana we Yesu era nze okuva n'olwaleero njatudde obulokozi ayagala akakasa ekyo ky'ogambye nabagamba mu ekizibu mulowooza Katonda alina gy'asula mbu tabeera nammwe kati ebintu obeeraawo n'obyeyogeza so nga akuwulira kati aba ayagala akakase oba ddala ky'oyogedde okikola ki okikakasa kati awo ebigezo ebitandikira gwakkiririza mu Yesu agenda kukuleetera ebisoomoza mu bulamu bwo abikuleetere nga by'amaanyi ddala katugeze ayinza okikuleetera nga ggwe mwesimbu asingayo ku mulimu nga ggwe w'amazima ggwe buli kimu nga bwoga nti omuntu omulungi wuuyo naye nga bwe baba bakuza balala gwe tebakukuza wazira nga ate bakwagala nnyo era nga ggwe osinga okwanguyira mukama wo buli kyayagala atuma ggwe buli kyama kyakigamba ggwe naye nga takukuza n'obeerawo myaka 10 bw'osaba mu kyaki takukuza nga kigezo kubanga oli bw'akuwa ekigezo kituufu kibaako obudde naye gwe togenda kubumanya kuba si gwe wakiseetinze togenda kumanya nti kino ekigezo ekimpeereddwa kigenda kulasitinga bbanga bweriti kati laba bw'oterebuka n'ogamba bannaaye kino kiyitiridde nakano akaana akaakamala emakerere kajje kafuuke maneja mu kampuni nze gye nkoledde emyaka nako kanfuge omugezi agenda n'anyeenya ku nsaasi neebuuzeeko ndaba nja kugendayo ekiro tebajja kumanya naye ng'osoobasooba ng'ogendayo akati bw'ogendayo nga bakunnyonnyola nga bakugamba munnaaye empewo z'ewammwe zikubanja mizimu minyiivu muludde okulima ebiggya muludde okukuŋŋaanako nga famire muludde ati jjajja nze omanyi nali nalokoka ng'ebintu bino era nze singa si kizibu kino saalizze naye ebintu birabika bye binnemesa okukulaakulana nti era ebintu bye bikulemesa kati oba ebintu bikopo oba bijiiko kyonna kye kiri ng'oddira bajjajjaabo ng'obayita ebintu nange nga bakugamba kale kakati ojja kgenda olime ku biggya bw'onoomala okulima ebiggya okomewo tulabe bwe binaabeera ng'ogenda ng'olima ebiggya nga nabo beewuunya kubanga bakumanyi gwe oli mulokole munnange kakati ng'okomawo nga bakugamba kati olaba kano akati kateeke mu waleti osukka ku makya ogenda ku mulimu ng'okasenyaako oyogera ano mikisa esangwa njagala emikisa gyange gyonna mukama wange ankuze ku mulimu ng'ogenda nga bakukuza kati mbuuza mwe abateekateeka ebigezo oyo aba ayise oba aba agudde
kubanga te Sande bwetuuka era agenda mu kyaki. Kati bw'agenda mu kyaki ng'annyonnyola nga Mukama bw'ali omulungi, bw'amulabisizza ebyamagero era kati amukuzizza. Kiri tagenda kukyogera era mwe temujja kukimanya nti alina mu ssabo gye yalaga ne bamunnyonnyola ky'ateekeddwa okukola era n'akikola, era kwe kulabawo enjawulo. Kati azze akuba ettende ery'amaanyi ennyo gye muli gy'oli nti Yesu ye yabimukoledde. Kiki kye ngezaako okubalaga? Nti amazima ga Katonda mu ggulu ekigezo aba akigudde. Yalina kukola ki? Yalina kwongera kusitula kukkiriza kwe mu Yesu kubanga gwakkiririzaamu. N'agamba nti come rain or sunshine, oba mbeera mbi nga Yesu gy'anandeetera nze kanjigumire. Kale bangi bayise mu bigezo ng'ebyo naye nga tubigwa, okiggwa bulambalamba flat. Kati ffe mu buwangwa tulina ebigezo. Okugeza, oyinza okuva gy'ovudde gwe wennyini ne weetemeggula n'ogamba yii bannange. Bangambye bajjajjange baagala ngende nnima ebiggya era nze ke nfuna ssente ngenda kulima biggya. Munnange osooka otuula awo ng'ozibalamu, 10,000 gimmala, 10,000 gimmala. Munnange okyali awo ku 10,000 gimmala, ng'ogenda oteebayo awo kaddiiro 10,000. Baakagikukwasa mu ngalo bwe bati. Obadde e Kampala opambana, ebintu si birungi, weesulira ku mukeeka, mbeera mbi. Nga munnange ng'oli ajja azunga. Baaba Ssebitinde ngeza bugeza. Ntunda mufaliso gwange guno. Kale gwa inchi 6 naye ngutunza kizibu, nina ekizibu kya 10,000. 10,000 kaakati n'osooka osiriikirira nogaa naye bannaaye nga nsuze ku mukeeka guno nga gunyize. Kati 10,000 kangule omufaliso kuba kati guno omukisa gujja lwa lumu. Kati awo ndyoke entobe nnoonye ate zinaagenda okulima ebiggya. Naye nga jjukira mu kusooka ensonga yadde yakulima biggya. Kati omufaliso guzze guzunga obivuddeko ebyokulima ebiggya weeguliddemu akafalisoko. Mukisa gujja gumu inchi 6. Guno siguleka pya 10,000 ng'ogula mufaliso naye omanye ekivaawo. Oli bw'aba badde asibya byayi kati awaddamu asibya byoyi. Nze nkubuuza kwegamba by'ebigezo ebyo bye tusanga mu bulamu. Naye weebuuze lwaki ebigezo bijja? Kubanga ensi eyagala kkakasa. Ogwawa ky'oyogera okikakasa, okitegeeza, oli muntu wa kigambo kyo oba obuusabuusa by'okola. Kwegamba at one point tuteekeddwa okukola okusalawo tumanye wa we tukola ki, wa we tuggwa. Era challenges zino zijja naye ng'ekizireeta kutusummusa eddaala tusukkulume we tubadde. Kubanga kaakati bw'oba ng'obadde oli mu P4 bw'okola ekigezo n'okiyita oba togenda mu P5 oba ogenda mu P5. Kati mwe mwebuuza oba abantu abo abakola ebintu bwe biti babikola batya? Babikola bwe batyo, bajja basummusibwa amadaala. Buli kigezo ky'okola n'okiyita ate oggulirwa eddaala eriddako. Be abantu b'ogamba nti oyo gundi nno yeebuuzibwako mu nsonga bw'eti. Si lwakuba nti oba yagisoma nnyo nti oba yekka yagisoma, naye asuubusibwa eddaala n'atuusibwa mu ddaala ery'okuba nti asobola okwebuuzibwako. Aggulirwa okumanya okusinga kw'abadde nakwo, aggulirwa emikisa egisinga ku gy'abadde nagyo,
Kwegamba buli kigezo ky'okola n'okiyita kikusuumusa eddaala mu nsi ey'omwoyo, era buli lw'osummuka eddaala mu nsi ey'omwoyo kyeraga eno mu nsi ey'omubiri. Kwegamba oba oyina ebika by'ebizibu by'otokyakaaba gwe ng'omuntu ng'omaze okusummuka eddaala eryo, era oba oyina ebintu by'omanyi nga tokyetaaga ate kumala kutambula nti babeeko kye bakugamba, oba osobola obbyetegeerera n'ekyokukola n'okyetegeerera, kwegamba n'omanya buli kimu bw'olina okikola ki. Kaakati by'ebizibu ebyo bye tusanga. Kati buli lw'oloota ng'osoma manya nti oyolekedde akaseera akazibu, kubanga ku ntikko y'okusoma ate wabaayo ekigezo. Kiba kitegeeza kanula amaaso weetegereze. Era bwe tunaba tutuuse mu session y'ebirooto n'enzivunula yaabyo tujja kulaba ebirooto eby'enjawulo n'amakulu gaabyo. Naye ekirooto eky'okuba nti oli mu ssomero osoma kiba kitegeeza nti weetandika okwetegereza obulamu obwa bulijjo by'otambuliramu, kubanga gy'oyelekedde waliyo ekigezo ky'ogenda okukola, naye ng'ekigezo ekyo kigenda kusinziira ku ssomo eryo ly'ofunye, era okukiyita obulungi olina kuba nga wasomye bulungi. Kale kati nga tutunuulidde ebigezo bye tuyitamu, mwebale kumpuliriza, bambi mulayikinge, musubscribinge, musharinge, twongere okusoma. Era challenges zino zetutuukako mu bulamu tugenda kulaba butya bwe tusobola okuzivuunuka mu mirembe era mu buwanguzi.